Enswa entunda muno mu Buganda abantu bagimanyi nnyo nti tewooma woowe. Yo eno erangi yaayo ya kikuusikuusi ng'ate erimu engeri ya kyenvuyenvu, naye ng'ate tegendayo nnyo. Ebyoya byayo bitono naye bibikka bulungi omugongo gwayo. Akatwe kaayo katono ng'ak'ennaka. Leero okutwalira awamu twaligambye nti benkana n'ennaka yennyini wabula okuggyako erangi. Enkuyege z'entunda nazo za ngeri bbiri, era ezisinga zibeera n'obuntu obutukula ku mutwe nga bufaanana mpozi ng'obuyira bw'ejjobyo. Enkuyege ennene zo ziba n'emitwe mineneko era nga mimyufu. Ebibuto bya kikuusikuusi, zirina emimwa mitonotono naye oluusi ziruma ng'oziriiridde mu nswa. Enkuyege zino entono n'ennene bw'okuba ku kiswa zisala be ca. Entunda zisangibwa mu biswa. Mpozi tugambe nti ekiswa mu bugulumivu kyenkana nga nkulukuku ezo ze tusanga mu bisenyi oba ku ntikko z'ensozi. Ekiswa kizimbibwa na ttaka lya lukuusi era oluusi bw'olinnyako oyinza okukimoggola amangu. Zo entunda zisinga kuzimba ku makubo, ku lubirabira oba mu kibira mwennyini awatali waziyivu nnyo. Oluusi ne mu kisagazi tusangamu nga zizimbye ku kiswa ekirala ng'ekyempawu oba ensejjere. Zitera okubuuka mu mwezi egy'okumpimpi egy'omwaka ne mu egyo egyewalako mu mwaka. Enkuba n'emala etonnya nga kaakati oba ekiro. Bwe biba nga biseera bya ntunda okubuuka enkeera olw'eggulo ennyo zibuuka. Omanyi zino zikolera nnyo ku nkuba n'eggulu eryo eriduduma. Bantegeeza nti oluusi omuntu ayinza okukuba entunda n'agibikka. Ky'akola kwe kuddira ekita n'asena amazzi n'agenda awali entunda ye, n'addira ekita ky'amazzi n'ayiwa ku kiswa ng'eno bw'awuula awo okumpi n'ekiswa be ddu okwefaanaanyiriza eggulu engeri gye libwatukamu. Eno ng'era bw'ayongeramu amazzi. Bw'amala akasana ne kamala kaaka olunaku olwo olw'eggulu agenda kubikka bubisi. Naye oluusi eyinza obutasala, anti tezirina jjulume kitalo. Kale ffenno wano kinaatukola bulungi tulandage n'oyo agenda okugitta, si kulwa nga naffe olwala tuligezaako, anti gakuweebwa munno. Munnaffe ono gwe tulonze bw'amanya nti gunaaba mugano eggulo abaka ekiso kye n'ekifumu ky'anaasimisa envubo, n'agenda alabe oba entunda yeesaze. Kyokka ateekwaho okuba n'eriiso eryekkaanya ennyo. Omanyi amaaso g'entunda go mazibu nnyo okukebera. Oyinza okuba nti ogenze obudde bukyali nga n'akasana kyememula. Kale obutangaavu bwe buba bugwa ku kiswa ate ne buvaako ne bugwa mu maaso go, emirundi mingi olabiraawo nga kikulema okwetegereza. Akikebera n'akiddiŋŋana enfunda ennyingi, alwaye edda n'amanya nti kisaze oba tekisaze, anti addiŋŋana amawolu. Kwategeerera ng'esaze bwe butuli obubeera ku maaso era munda eyo alengera obukuyege. Bw'alaba nti yekkaanyizza nnyo ekiswa era nga talabako katuli amanya nti tesaze. Emirundi mingi enswa zino ziwubyawubya nnyo. Enkuyege ziyinza okuba nga zizimba kiswa gwe n'olowooza nti esaze, so oteekwa okwegendereza nga tonnaba kumalirira. Walaba ng'esaze abaka ekiso kye n'atema emmuli oba obuti obugonvu, bunaabukozesa mu kuzimbira omugala. Anti wategedde dda omugala engeri gye gukolwamu ku nnaka. Ne wano nno agasaaka ge gattula. Bw'amala omugala ng'asimako envubo w'abalabye nti esaanirawo. Ebyo oluggwa ng'addaka ayitira mu lusuku n'asalayo endagala entoototo n'enkulu ezikaluubirira ddala. Olumala bino abaka ebikunta n'agenda abikka. Anti yo entunda terina ssaawa ddala
kasita buba eggulo n'omala obikkako ebikunta ng'eyanjala nga kubuuka. Bw'atuuka wali ayinza okusanga ng'eyanjala n'atandika okubikka kyokka nga yeegendereza obutakuba misinde, kuba yo okufaanana n'ennaka olugikubira emisinde ng'egaana okubuuka. Kizira kugissaako bikunta ng'etandika kwanjala nnyo, yo obutafaanana na nnaka omulundi omubisi gwasookera ddala okugibikka agiggumiriza ddala n'efuna ebbugumu. Bw'eba eneemuwa enswa n'embooge tebuguma ng'etandika kubuuka. Wano naye atandika okwaliira, addira endagala ento eŋŋonvu n'aziteeka mu nvubo enswa kwe zigwa. Ku nnaka twalaba nti y'enswa okujja mu nvubo zijjira ku buti oba ku ssenke, naye wano ku ntunda omukago gwayo n'ennaka we gufiira. Zo entunda zijjira ku ndagala, addira endagala ziri ze wategedde enkulu ezikaluba n'azisalamu ebitundu nga bw'aba alabye, n'alyoka aziganzika ku mugala okuviira ddala ku nvubo okutuuka enswa gye ziva. Ku ndagala kuno enswa kwe zikulukutira, mpozi nga bw'olaba amazzi ku lutimpa. Wano nno ky'ova olaba nti enswa bw'eba eyaka gulungujjo kizibu nnyo okugyalira, endagala teziteekayo ne zinywera. Entunda yo nga yatandise kubuuka ebuukira ddala lumu, engeri ya muzindo, n'olaba enswa bwe zirukulukutira ku ndagala. Bw'eba eneebuuka nnyo n'ogiraba, weetegeka nnyo anti envubo ejjula mu bbanga ttono n'ozzaawo myaliro. Entunda ng'ebuuka obunyonyi tebuba bungi nga ku nnaka, obutera okubaawo mpozi mukyukyu, ndegeya n'obulala obubeera mu nsiko obutonotono bwe simanyi mannya. Zo entaayi tezirabikirako ddala ku ntunda, naddala oli bw'aba agibisse obudde buyise. Ekiseera kituuka n'ekoma, munnaffe olwo n'ayoola enswa mu nvubo n'azisiba mu ttu. Mu nvubo ey'entunda temusigala nnyo nswa nga mu yannaka, kuba zo za ddembe tezipaapaala nnyo kugenda kulaalira mu ndagala oba kusigala mu nvubo ng'ennaka bwe ziri. Olumala ebyo ng'abikula kuddayoka. Abeeka bamukulisaayo nnyo, n'asumulula enswa ne balya. Oluusi aweerezaako mikwano gye ku mulirwano anti gwokya bbiri. Abantu abasinga tebaliira munnyo mu ntunda okuggyako abatonotono. Entunda tezifa nnyo nga nswa ndala, n'olwekyo abantu balya mbisi, tebazifumba nga nswa ndala. Mpozi ng'oli mu maka bw'omu oyinza okulya embisi n'endala n'ozifumba, naye era kino kibaawo bbalirirwe. Entunda ku muntu w'amanyi enswa okuzitta n'okuzirya akunyumiza nti entunda nswa mpoomu nnyo, era nga wagikwase mu kiseera ekirungi kiti ng'okooye anti n'amayu goonyeenya. Nga bw'olabye nti entunda erina obunuzi bw'ekitalo, wano bwe ŋŋamba nti liiso ddene eyagiwa teyagirimba, mba njogedde kirabika mpozi nga bwe bagamba ow'ejjanga abika, anti eno aba atulukusa nti gundi afudde, ddala ddunda entunda yagiwa akatiko akawooma eggero, okukassa mu ttama ng'oli yakafumbye bulungi, anti munnange nno omugole yayimba. Obutiko bw'entunda buyitibwa butundatunda, era buva mu linnya eryo. Mu bunene busingawo katono obusejjeresejjere, bwa kivuuvu, omuddugaalirivu, oba kaŋŋambe kikuusikuusi omusiiwuufu, munda buba bweru kyokka nga bulina eddekende eddungi ennyo. Ku nkuufiira yaabwo wakati buba n'enkundi erabika ennyo. Obutiko buno bumera kifuko okwetooloola ekiswa ekitunda kyonna, kyokka oluusi bumera bubiri oba okusingawo. Oluusi buyinza okumerera ddala ku ntunnumba y'entunda yennyini. Buno kye buliko obwagala nnyo okumera awantu aweeru, kyova olaba nti mu kibira ne mumala mubaamu entunnumba y'entunda. Obutundatunda
bwonna obuva mu ntunda eyo bumerera ddala ku ntunnumba kwennyini, kuba tebulina walala wakwetaayiza, era kyekibwagaza ennyo okumera mu bisenyi, kuba yo watangaavu bulungi. Emirundi mingi osanga nga buggyibwa nnyo abalaalo, kuba babusanga nnyo naddala bwe baba nga baliisa amagana gaabwe. Obutundatunda butiko bwakekwa, era mu mwaka osanga nga bumereramu ddala balirirwe.